obulamu obutambuza otya Jamil? Nze nga nze Jamiradio obulamu mbutambuza mpola mpola nga omanya te n'embeera kati nga bwetambula si bubi nnyo ate si bulungi nnyo tuli awo wakati Mukama watuyambidde. Wena suubirikira ku makya oyinza okubeera ng'omuntu akola ku radio ku TV oba kugamba kanafuna TikTok kiwedde? Nze nga nze Jamiradio Uganda ku TikTok ndiwo nti n'ekigendera kyakwongera kukakasa oba kukulaga ggwe engeri gye sina buyinza bujja kutuukako oli nkikulage okimanye naye nga sijagamba nti ndi ku TikTok nti just ndiwo bubeezi for formality wabula tuliwo n'ebiruubirirwa ebyenjawulo so ekimbeezaawo nti ngezako kuzimbirawo experience kuli kulakukkiririzaamu nti tomorrow omuntu asobola okuva eri n'agamba nja kuwa omulimu ku TV okuvaako mu biseera by'emabega nga TikTok teriiwo ng'omuntu okuba ne talent like bwet ng'eno kiba kizibu nnyo balina kubuuza bintu wakolako wano olina experience naye bw'onajja n'otunulira kyenkola n'ogoberera n'ebbanga lyenkikoledde ku TikTok olaba nga ate kiba kinneeyimirira okufuna omulimu ku TV yonna weewaawo nga si kyekiruubirirwa ekikulu nti kyakola ku TV. Entalo ku kibanja kino ekya TikTok mugenda zikola nga mu TikTok abaliyo abalinako yemutuuse? Entalo ku TikTok wano nze ndowooza nga Jamiradio ku lwange ekizireeta twajja ne twetabikibwamu abantu ab'enjawulo okuva ku mitimbagano baali ku mitimbagano egy'enjawulo ne bajja eno kati for example sijja kwogera bubi ku Madam Full Figure naye teyali wa TikTok yali walala ku media zaabwe enki naye kati bwe yajja eno ka TikTok kiringa omuntu ekitiibwa kyeweewa ng'omuntu awaka n'abantu bonna bakulaba kibakola ki kati byeyayogera byatanula noono okulaba ng'agwa mu kiti kye kyekimu naye n'amukola ki kati ekyo kyekivaako kale entalo ezo zonna okulaba ne ziranda ne zituuka eno ne zituuka eri naye kati nze sefu kwe tuba tweyiribye ffe nga ffe ba TikTok tekisatuuka ku extent eno tuba twetegedde. So kati ku kibuuzo ekikulu nti entalo ekyokuzikolera singa buli omwana ategeera kikyalina okukola nakumanya maaso kinkomyawa kati ate n'entalo tozirumba nnyo oba toli wantalo ng'ojja kukolamu entondo tokiremerako nnyo kuba bw'okizimbulukusa n'onaakwongera naye bw'okikomyawo ng'atakiwulidde kiba kijja kukomaawo.